tukakasa akaseera kano si kangu eri Nandala ne Poa era tewali yagadde akabeeramu babuulira bali mu kaseera kazibu nnyo tebaasuubirako nti balibeera mu mbeera eri agire bweti gye bali era kyabuntu okuba nga kati basobeddwa kyabuntu okulaba nga batambula kiwalazima munyago gwe banyaga gubalakidde because Dr. Besigye yaleeta obujulizi nga n'omwana obutono w'emmindi ng'asena obujulizi nga bungi bamanyi tebayinza kumalako kyalaze ekyokulengeza ng'alinga alaga nti ye yatulonda nze ndi deputy president w'ekibiina. Deputy president alondebwa delegates conference oba NEC tewaliwo muntu mulala yenna kinoomu ayinza mulonda. Mwami amuli ate okulaga wali mu kiwandiiko nti ye yannonda nga yatuula wange omuntu kana akakiiko kayogerako nako tekaliiyo. Bw'otuula ebbaluwa ye talaga bamemba baani abakaliko agamba awandiikidde chairman simanya na linnya lye nga yamwerondedde anengeza era nja kumusaba Poa alina okuneetondera. Emisango gye tuyina egijuza akasero ku kibiina awo egirinza olukiiko olukulu olw'ekibiina lusalewo National Delegates Conference abawabiri osanga Poa ne Nandala osanga muga gumu ebiro gulimu others still at large nagenda maaso nagamba nga bawulize emisango nga muwulize emisango gyabwe nga begiwulize bagenda kulonda abalala obuyinza abujja atabulina. It is totally worthless. Dr. Besigye first ye yagunjawo ekigambo datemani ffe twali tetukimanyi oli gwogamba nti State House informer yaani tuyinza okumubuuza oba tetuyinza kumubuuza. Kakati ffe tugende tunoonye buli State House weri manyi ng'omukulembeze bw'aba awuliriza eŋŋambo kiyinza okwonoona ebyobufuzi bwe tokimanyi aleme si tugamba Besigye yekka naye buli mukulembeze wa Uganda aleme kuwuliriza ŋŋambo. Check before you speak out. Some people may be whispering messages, wrong messages to Kizza Besigye to destroy his legacy in this country. Bwe yagamba nti report yaffe nfu terimu makulu tugambye nti alina obuyinza okwogera kyayagala naye document weeri history abagenda okuwandiika ebyafaayo balitunula mu bino bye tuwandiisa. Omuntu atuyisaamu amaaso bw'aba ayagala akole naye nze bwe ngenda ewange mukyala wange tampisaamu maaso. It is totally worthless. Sifunanga sente n'emu nga kyoja bimiro okuva eri Nandala oba omuntu omulala yenna era bwanga waliwo sente ezo ndoza bazigabananga nga siriiwo. The value of this report is even equal to the paper on which it is written. Frankly, neither in their findings nor in their recommendations did they seek to deal with the dirty money. I received a call that the president of the party and secretary general were in Iganga town. They were addressing people on party structures. Being a this person, I decided to go to the meeting.